Eno ennyumba Esther Nakitto gye yazimba ku kyalo Kibisi mu ggombolola y'Ennyindo Mukungwe era ng'abadde yawulako omuzigo mw'abadde yateeka edduuka oba hardware ate ng'emmanju waalyo gy'asula. Ono muno mwasangiddwa nga lwamala mudde omukka. Mu mbeera nzibu nnyo omutuuze waffe kubanga abadde akamawo kanga gumu mu kitundu kino ng'ataddewo hardware naye tusanze mufu. Okusinziira ku batuuze basoose kwekengera luggi lwa mukazi ono lwe basanze nga lwasamye mu ngeri eraga nti lwabadde lwakkitanyizibwa okuluggula ekyawaliriza batuuze okubira poliisi. Ennyumba ye oluggi baalukkitanyizza wansi lwasamye lwaggulu lwasamye naga nti ntuuseyo nekiriza ekitabo kiri naye nti okutuukira ku luggi nenkuba ku poliisi atukuba ku poliisi yamugamba nti tusembe lujjulo kakase ddala kituufu luggule oba si luggule nagezako natolaalugirisibe nakubira ose essimu. Ekyo ng'okivuddeko ne ku muzigo ogumuliraanye nawo wabadde wasimbiddwawo eddaala nga litunudde mu muzigo ono mwabadde abeera. Naye ndaba eddaala eriri mu muzigo oguddako awo nga twasinga ku kisenge namugamba linnya waggulu okere olabe ennyumba ina siringi olabe siringi waggulu lwefaanana nalinnya eddaala nagaa kiringa siringi nemu tokere ekimodde namugamba ekyo ekiri akati eddaala mulijjeewo muveewo. Basoose kubiyita bya lubalaato kyokka enswera ezabadde zigongera ku mulyango konna Kivundu byongedde okubayigula ettama. Tugenze okucekinga nga n'enswera zennyini zesuse tulaga nti munda mulimu omuntu eyafiiramu kuba mulimu ekivundu ekivaamu kirese enswera. Okuggulawo ennyumba ng'ono mwali era nga yafa dda wabula ng'okusinziira ku mbeera omusangiddwa omulambo abatuuze bagamba nti omuntu ono battamutte. Kino poliisi naye ekikkaatirizza. Tusanzidde nga omuntu kituufu mwali situmanyi yafudde atya naye nga gw'omulambo guzuuliddwa nga mu nnyumba mweguli. Musanze yagudde wansi w'ekitanda azimbye ennyo ekiyitiridde era bw'eno kati poliisi eri mu kunoonyereza n'embwa zigenza okunoonyereza n'esinakuza ekituufu kikola kiri maziga wa nsonga eno. Tusanze mu nnyumba ebintu bitaaguse ekiraga nti waabaddewo okusika omuguwa ng'era abantu banoonya ssente bano badde babbi bazze nga baagala bya bugagga. Tukitegedde nti omugenzi ono abadde yabulwako essimu ye ne wabaawo eyagironda. Ono naye bamaze dda okumukwata. Yasuula essimu mu kkubo ng'ave mu ttenga awo ne bagironda waliwo bodaboda yagironze bamuyita Vince naye akwatiddwa. Naye ajja tuyambako mu kutegeera ku nsonga ezo. Abasembayo okumulabako nga tannafa batubulidde embeera mwe yali wabula nga bagamba nti ono abadde muntu w'abantu kale ng'abamukozeeko obutemu buno tebamanyi kyabatanudde. Nange nayogerako naye ku lwomukaaga ku ssaawa 8 nga mulamu bulungi ku lwomukaaga tuze mu kufuna amawulire gakufaako naye ng'abadde mukwano gw'abangi nnyo abadde musenze mu kitundu naye nga buli muntu mukwano gwe. Poliisi egumizza abatuuze nga bwegenda okufuba okulaba ng'ekwata abakoze ekikolwa kino kyokka ne basaba okukwatagana wamu nayo okwanguyirwa mu kaweefube ono. Kyembasaba mubeere bagumu tuleeseza wano twagala kunoonyereza tutegeere baani ababadde mabegawo ekikolwa kino ate bwe tuba tubafunye tujja bategeeza ate kyemanyi tujja kukola ki tujja bafuna. Kimanyi mumwe mulimu alina ku information esobola okukola ki era okutuyambako okweyongera ku bukugu bwaffe tuzuula abantu bano tubwaniriza mu butuwe tubeere nga tufuna abantu bano. Oluvannyuma omulambo poliisi eguggyewo n'egutwala okwongera okwekebejjebwa.